Sheillah aleme kwegana abantu babaddeko nabo teguba musango kuba muba musharinze moments ezo si kibi gulunedi simukasi musajja mubi omuntu yasoose okutaka video nga bali eri wansi balwana yagambye ekibalwanya bakutte gulunedi ne Sheillah nga bali mu romance Sheillah ambulire lwaki afuba nnyo tukakasa yekolako interview akola ku bantu interview gulunedi bamumenyeddewo okugulu ye yamenye emimwa gya munne bati ekirwanya bana abantu tekiriwa mukazi boogera ensonga entuufu nti eyatulwanyisizza mwana ono nze ntaasidde tatawo ono omwana ava mu eno sagadda mu eno babakutte nga bali mu ka intimacy Sheillah kaagamba mbu balimba Sheillah mu bintu bye ebyobwereere tewamulabako wantu nanga avuddeyo mu nsonga zino Sheillah ali mu kwekwata ku bisubi yeewozaako nnyo wadde atasaanidde housekeeping quiet tekina kikimuggyako Rickman alaga ti singa yareactinze singa tebamukutte singa gulunedi mufu okulwanalwana kususse mubale mwenna abalaba abasubscribinga abalayikinga abasharinga abakomentinga abavuma bomba katizaako nnyo kubanga muvuma mulinga ababisoma ebyokuvuma abali professional ababeera nga balinga mwe muli professional nga mubeereyo okulaba batali professional mwebala omulimu gwo mugukoze bannange nange njagala mbalabeko nga mufuuka ba professional baki ba professional mukumu njagala okyogere wali njagala mbalabeko abafuuka baki ba professional mwaze ku mazzo ebyaddala abaana bavuma nolwoko ebiseera ebisinga bakuvuma n'ogenda ku DP n'ogamba kati ono anvumye ddala nvumidde ki nebyoyogera oluusi abatabimanyi naye nga muli kiriya nze ndyoke industry eba evaamu kino nga kiddamu muba muta kino nga kino kiki I just love the industry gye tulimu yes speed yo nene mba mukyali ku kino mutetenkanya kino ogera okulaba nga ekirala kizze oba mutetenkanya kino nga olagenda okulya ekirala kizze n'ogamba wagwana nze wentegeredde buno omukulembeze tatufuddeeko ali eyasirise dola kasita afulumiza oluyimba dola yalufulumiza yesterday batwa yesterday dola yalufulumiza jjo n'agamba ayina wagambira mbuno siri wa kitalo nawe toli wa kitalo toli wa kabi kuba yabadde akatiza omuntu ate yali abaddeko n'omuntu ng'ali bukunya ne bagatta ebifuka kati kiba kitegeeza ye wakunnyonnyola okola ki ebifuka kati oba okitegeeza ye waaba akunnyonnyodde okitegeera asirise bombi bonna ba pulezidenti nno basirise owa wuma asirise owa federation asirise owa geta asirise owa nupu asirise n'owa Uganda asirise temunyega abantu beeyuza oli agamba oli simanyi oluyimba yalutumya atya yalina nange omwana oyo omwana alina erinnya we yalitumye bunoke yamugamba atya kozi bunoke lwe yalitumya nakulikola ki nakulyako nakulyako ono najja n'agamba atya simanyi yagambye kigambo bana ekiri awo noonya oluyimba lumbuze nalwo luliiba yamulangidde omu yamuwangidde wanu mwoya olwo no luzungu oba ogamba ekigambo wanu moya ngoyanguya ogamba wanu mwoya kati ye burunoke ayina olimbegere njagala we yalutumye luyimbi yatumye kibannange kyenoonya mwa yagambye ki yatugambye mwa wemwe wemwe yagambye wemwe yakoze nelakiko sitambadde simu yaliwo oyo nno muyimbi wa matiti ye manager we omutegedde ekintu kino kirimu matiti kati wallahi ekintu kirimu muyimbi wa matiti matiti ayagala brunoke matiti ne brunoke tebakwatagana ate waba akuta omuyimbi we n'amuwa dola ate baleka balukoledde ku Streamline Avenue oluyimba luno batiti wasula wasiiba wali emmere lwe batafumbye asiiba njala olimba kyoga matiti tafumba ngajja kwefumbira ko ne Gravity n'agamba kasitani nakulyako yasooka n'amuyita Kafumisi mu video balina ka video ke bakola nanga ndi wano ne Kafumisi naga sorry saagala kukakanya nnyo Brunoke ndi wano ne Brunoke nabo bamutya abayimbi atambula ati ate nga dola ye yagamba tatambula ati bo we balowooza ebirowoozo bya ne dola sijja muwakanya kuba dola ye ekituufu yatugambye ekintu ekiriwo
naye ate buli omu n'amala n'atwala munne n'aweereza munne kibaluwa ki intention to sue kyokka anti dola yagamba bakozesa ekifaananyi kye wano naye teyakozeseza kya ye teyakozeseza ku kifaananyi kya muntu yakozeseza kike ate teyataddemu ddeboozi gundi mu linnya kimu abalivudde ne mugamba yaluyimbidde Bruno K anti yatugamba mu vidiyo omwana takola ki mbu bamuyita gundi Semabira ono omupresident yavaako America bamuyita Bush nti ye layini gyagwamu yabakulembeze ba America Bush era ogenda oti badde mu mmotoka aliwo omwana omu bamuyita Abe sigenda kwogera ddala n'agamba mbuno ye yamanyi ye Ssekabira mbu ayagala bamutuuma erinnya lya Ssekabira batumaani batume Bruno K erinnya naye ayinza okuba naye kennyini tabikola tugamba ono Abe ekigwo gwomanyi nze tewali Abe mulala gwe mmanyi oyo yennyini gwoyogerako gwe mmanyi asobola okuba nga naye bw'ati tebannamulangira oba namulangira tunaamanya embeera naye nga it's okay bintu byonna bye baliko beetwale for us we getting content but temweswaza nagera tuba tuli awo netula if at all omukozi ono agamba nti kituufu alinamu olubuto nze ngamba ate yandibadde omuntu omutuufu okwekomako n'afuna limiti waako ndabye ku comment ezimu nzisomye nnyo waliwo aze nakomenti nga nagamba naye walibadde ova nnyo ku mwana omwana najja n'amuddamu n'amugamba lwaki taata we teyamufuddeko ng'amwogerako wadde ndaba nga taata wange yayogedde kwani ngamba taata w'omwana taata lubuto lwaki ye teyafuddeyo ng'ayogera ku maama lubuto yamwogeddeko yamwogerako mbu yamubyemu oluyimba kubeere 00 bama yasusiza namulangira n'akazigo ke yeesiigako ku mutwe mbu omutwe nga tannakuyingiza mu gundi mu nkofiira asooka siigako kazigo banna tuba tukyali awo ne tulaba Sheillah Gashumba ne gundi ne Rickman story eyanyumira oteredde ngenda kubazayo emabega ku story zino zize zibaawo mujjukira saga yaliwo eya grenade bagamba nti bamukwata ne Sheillah mu woteeri nga bali abawala babiri kazemu ne kakomawo oyo omwala gwe yali naye by that time oyo omwala yavaayo nayogera bingi bikiriki by that time yaliko girlfriend wa Rickman lindako kati Sheillah nga ye wa nga Sheillah by that time ali ne grenade ng'oli wa Rickman otyo era ne mabegako navaawo ne mbagamba ne ngamba naye bano abantu ekintu bakikola bukozi bwe bati ne ngamba kino kino mukisussa oyo omulala vidiyo we beekomyewo mugenda kunjulira by that time ne bagamba tobola bantu mwali ne Sheillah mu kimbi zibayita gundi manazitw ezo nga bali babiri bali mu kaki tirisamu mu woteeri oyo muwala yaliko girlfriend wa Rickman kati engeri ebintu gye byakyuka te Rickman naba ng'ayagala Sheillah ne Sheillah yeganye grenade yaposize n'agamba myaka 5 emabega yali mu gundi na God's plan grenade before God's plan era Sheillah aleme kwegana abantu babaddeko nabo teguba musango kuba muba musharinze moments ezo si kibi grenade si musajja mubi grenade si musajja mubi grenade musajja akajjuza olulimi lwalukozesa bulungi oli omwana lulinga lwante olulimi lwalukozesa bulungi so si musajja mubi mutegeera mutya olulimi lwalukozesa bulungi ate ffe gatutuukako eno gye tubeera otyo sabula kumita emboozi so nze banga akodi kati njagala nsooke tuleete perspective z'ababiri buli emu emboozi gyanyumya then ndeetemu eya Sheillah ambulire lwaki afuba nnyo tukakasa yeekolako interview akola ku bantu interview annyonnyola bingi oba simanyi oba mwakyegendereza annyonnyola biki ebingi annyonnyola kyatuuka ku bbaawe anti naye buli kimu ayagala okulaga nti nno grenade ye mubi kuba ate nga wabaddewo egundi omuntu eyasoose okutaka vidiyo nga bali eri wansi balwana yagambye ekibalwanya bakutte grenade ne Sheillah nga bali mu romansi vidiyo akasoose otambula nga bali wansi eri wa mu parking engumi etokota okitegeera naye nga kyekituufu baakubye omusajja engumi n'agiyita eccupa nedda ani yagaa nti ebikonde tebyabya vidiyo siya ate kali olimba kuba yasoze n'amuwa esooka
gundi gurunedi kandabe ku video nga mu bine byamadala nga bakirira ngamba eri mu kasonda video yabadde mu kasonda era Teresa ku gundi ya Kampala simanyi bitu so no bali bampisa ogenda ne ngamba kati nejjusa kuba abaniratibu yali ampise ne ngamba bamukubye ngumi nene jabika utemwana abakuba ebikonde bakubanga wano ne bajja zikati ebacupa ate bona ba mudomo ngamba bana mukuba kyogamba ekyabalwanyiza ekitufu kyekiriwa nonya video nga tunyumya according to and buli omu yalese version ye Rickman yagamba bavudde emabega Rickman yayogedde yawandiise nga biwerako kibali kuntumya ekibalwa wakeekana njagala onyambe tunuulira gundi eno oyo mukyala mulala wuuno olaba waawo wuuyo gundi grenade azze ecupa giyo eŋŋumi zabadde nga nnya ezo cupa eŋŋumi yatokoteddeawo emimwa ebajabiriza shira ne wiigi ne bagijjako kwe kumala nayambala enkofiira sebo kati njagala tusooke tubijjemu ebyokulima baba bakubye eŋŋumi ate towaayiriza nti cupa njagala oddemu weetegereze simuwolereza wuyo mulio wuyo gurunedi mbulira namukola namuyuyayuya namuwoneka shira ne bakasindika eno okalabye kati njagala ombulira ecupa yabadde waawo ayinza okuba yamukubye ecupa after kwashira okwogera agamba ayina engeri gye yagenze ku rooftop kati nate no waliwo neyabaddeyo yagamba baba bakubye ne bawunga nti n'omusajja teyazze ku rooftop yazze mu kasonda ne yeekweka bo ne balowooza ayise ku rooftop naye ng'asirise mu kasonda kati ate odiyo no gyakola gurunedi andi gurunedi agamba baali bagala mutte of course olina okwedifendinga tolina kwewaayo era ne bagamba n'omusango baba bakutte red handed ng'otte omuntu omugenda mu kkooti ogamba nedda tokkiriza naye nga ku kyolabye wano gurunedi bamumenyeddewo okugulu ye yamenye emimwa gya munne kuba bombi bagirina ndowooza ono n'agamba oyagala kunsinga mumwa kati kangukendeeze kumbe yagezeza mugezi ati naye bakubya nnyo Rickman bombi no basiiba mu jiimu bakola obunyama kati lwaki muwayiriza egiraasi okusinziira ku babaddeyo batugamba giraasi eki kyolabye mu vidiyo sabaddeyo okusinziira ku Sheillah ati vidiyo ekumala gundi empaka kikyolabye mu vidiyo abalabye obulungi vidiyo sikira bati ekirwanya bano abantu tekiriwa mukazi kubanga incidences zezibaawo Sheillah yennyini yakunnyonnyodde twavaayo ku bino ebintu bya Icon Awards waliyo balwanira backstage tetwaliyo gundi najja gundi mbu ategeera nti abayimbi abagenda okumuzinira be bagenda okuzinira Rickman neyekyanga n'aleeta bawembulemo ko Bushington tetugenda kuyimbisa abantu batakoze practice naye nga wako ekyamugambisa lw'okuba yategeera kitegeeza bifu yaabwe ebadde kuva mabega ng'ejja etambula mpola kyekibatta ate nva kikugamba kyekibatta oli mugamba ekibalwanya abantu bano batta mukazi ono yalowooza nakyali akulaga nti watwala omukazi naye sobola okukusabula ate n'omukazi nkyasobola okuba naye nkugambye bakugambye babakutte nga bali muka intimacy Sheillah kagamba mbu balimba kati mbuze eŋŋumi yavuddewa we y'amangu bo baataddewo olimbu nno waliwo omuntu yali ayambaza grenade n'amuvaako nadda ku ki nadda natandika okwambaza Rickman kati ono yamusalira obutali musango kuba abantu tusobola kwambaza muntu omu n'omalako ekyo tekirwanya muntu boogera ensonga entuufu nti eyatulwanyisizza mwana ono nze ntasidde tatawo ono omwana ava mu eno saagadda mweno awo omwana ekisusse kati atandise kulwanyisa basajja luli agenda tulaga munyerere balwanidde ki mpa a solid reason yabalwanyisiza gwe nga gwe oli yava ku mwambaza oli olugoye n'atandika okwambaza omulala oli amwemaliddemu nnyo amwemaliddemu ttya
ngama yeye alina okunyambaza kati yagala engoye zoyambaza oli walolabyeko omuntu ng'akoze kino atandika okwekaza niye kaziza immediately adduse mu ddwaliro yakoze vidiyo esooka ali nakasero shira ku bintu bwe baasose nakasero shira mu bintu bye by'obwereere tewamulabako wantu nanga avuddeyo yali talina byogera kusubula kimu kwakitegeera ne wano yabadde asobola okusirika naye olw'okuba ndowooza omusajja yamutadde ku nninga n'amugamba obadde okola kino ono gayi kati n'ayagala yeesooka emmawulire akoze vidiyo esooka basolonyani bo bagambye bamunoonya naye naye ajja banoonya yakoze vidiyo sebo oyo gwe n'olaba sebo Rickman yamponingako mbw annoonya namubuuza ekibuuzo ne mugamba baŋŋambye oli kusenteza mugagga olya tolinaamu mu kamera ate oba tosobola kudduka mu kamera naŋŋamba oba nzirye n'amala nankuba akama boyi wange noddamu n'ombuuza ebyo tujja kwegwako ne mugamba nze nina bahomi njakubalula kavidiyo yawe akalina tokalina ne kati ne ku kitimba kwekali nga ntiisatiisa ne muganze sikyali mu levo gye batiisatiisa muganda wange yalina kanyama ng'ayimiridde wali ekibuuzo yakiddamu oli waddembe okuddamu ekibuuzo oba okukola ki omugambe tombuuza ebyo n'osirika okitegeera tugende ku kirala kati ye yasalawo n'akiddamu bulungi era nekikomawo nga bamaze okugamba nti ali kusenteza era ne taata yenyini ava neyeyogerera sente azitwalira oli mutabani wa kkone oli weyamuyita era n'amala oli n'asalako ebiri kwalaye kazizaze muyisa kkone era nti era gwe yali atwalira so kati nampolinga byayina nnyo kati alabika bwe yatiisizza ono oli namugamba sitya ddenja kwata n'amusikasika ono n'amussaamu n'endala neyekweka mukasonda abaana tereza bakiri batuwa ku bifaananyi ebyo babirikiriya they should protect their ba that's one naye basobola okufulumya ebifaananyi kituufu but unless nga kooti yebasabye oba police that footage they can release omanyi lwaki wokera kumakya n'ogamba oli yayise ku rooftop kitegeeza ku rooftop tusobola okuddukirayo kati te ebifaananyi tobe we yayiseewa Carol abali baprotectinga image yaabwe one people are supposed to ask for that footage Sirim public terimu it's police and court police we nemubasaba oba court police nebasaba balabe nga gundi eyo ye gundi eyo bajja mukola kimuta kati ffe tetulina buyinza mbasaba naye akazajje nawe osobola okikolanga akaba naye ngaoli mu audio okitegeera kati yono yajjeyo ensonga entuufu eyabalwanyisizza shira nze mu nsonga eno yonna alina wadda oli waliwo omwana wede wayagala okusumulirira buli kimu ekyabadde I've not asked you that nziraamu kyenkubuuziza toddamu bye sitakubuuzizza okitegeera mwana najja akiro mbuliri n'atandika okunya amaaso mu nsonga zino shira ali mu kwekwata ku bisubi yeewozaako nnyo wadde atasaanidde ng'ate bw'asirika kati ayagala kati alina we yatuuse nga balimu eyo yeekolya ennyini interviews ng'agamba Rickman can you listen to this ng'alinga mugamba ono byakunnyonnyola bye bituufu bye bakugamba si bituufu okitegeera amaanyi ngayogeza mangi amaanyi alinamu anti mpozi ye mukyala ani Sheillah Gashumba ye mukyala ye Sheillah Gashumba kaakati nze ngenda kumusaba hakipi nkwati tekina kikimujjako alina okulwanirira yalwanyisizza bakanyama babiri beekubye omanyi omusajja kyoka abalwanidde omukyala abantu babiri abalwanira omukyala ojo kitegeeza ng'ali wali agamba mwekube yekibalwanya eddakiika egi yebalwanya ebeera egi yebalwanya n'omala noyagala n'omugoba ye lwaki tabba wano nze mpulira n'otereka n'okwekubira amasimu nkubuli eno waliwo ampita njagala kudduka woofiisi bampise tulina owa vidiyo gwe nadde nina okusisinkana kanzije eddakiika egi
bannanga bana beekubye ngombe naye bannaye girasi simanyi girasi naye kwekubisa mu bbala. Rickman yawandiise n'agamba sinasoma kukundi ya Rickman nazisomyeko awo ng'agamba mbuno thank God bo bagamba grenade ali under influence yange agamba akozesa ice akozesa buli kimu ekitamiiza so ne bagamba mbuno yawonye neye controllinga kubasinga omwali mu ttaano bulala nga ali mukomera kati ye Rickman alaga singa ya reactinze singa tebamukutte singa grenade mufu mogondi muki mu kiwandiiko kye singa kuba bwe yadda ajja mukuba amuleke mu kkubi naye mbuula okuba bamukutte n'atakola ki n'agamba thank God akantu akatini nnyo bwe katyo singa omu kuffe mufu ng'omulala ali mukomera kuba yabadde ajja mukuba amuwuliremu ne ŋŋamba no era ku kantu katini ke kabalwanyi kuba n'akalina naye mutini kitegeeza ate omutini bwaba yakalina nako kaba katini ate nze ngwagambye naye kimanyi wayinza obbaawo saga bano abayibe bataleetera kwerwanyarwanya bayinza okuddamu ne bakola saga eyali ku rediyo mabegako wali ku rediyo okka ojjukira eya gundi eya gavuna era balwanira mukazi okugana oli ng'afudde omulala agenze mu kkomera okitegeera kubanga simanyi nakumanya okulwanalwana kususse ate balwanira obuntu obutono gavumenti esirise bonna ba pulezidenti basirise buli pulezidenti wali asirise simanyi lwaki ne pulezidenti w'abasaba abagaana tanyega naye kenzo yalivuddeyo bonna bayimbi be bonna bali mu federation aveeyo Rickman gyali agendayo simanyi Rickman simulabanko naye yamukulembera ye pulezidenti ate yakulira federation yaleese ne gundi n'essaga ya gundi ya Doni Nassa mbu Rickman yajja n'ayimba ne bamufuuwa ddoola gundi bwe yajja okuyimba grenade ne batamufuuwa n'alumba Doni Nassa n'amugamba nzijatya okuyimba n'otanfuuwa naye n'ofuuwa Rickman mbu empala neeva wala si akati bo we balaga zino kati nsoma gundi zaabwe ze bawandiise tamwagala okitegeera era ye Rickman n'agamba nze sitera genda mu mabaala niraba ate lwe nagenzeeyo bino byaguddewo nti ye si muntu wa mabaala era bwagenda nti fe talwawo bonna batera okwambala obutimba nga batulaga bode nalabye ebrands nga tunula bimusobedde ati neŋŋamba kati ebrands baako kyokolaawo abeeko gwatwala ewaka amugambe ewummulamu there's a video gye nalabye nga bayinterviewinga guy ng'ali mu boxer yokka they did a mistake era eyo gundi tosagikozesanga bujulizi mu kkooti first of all guy yabadde alaga nti atidde nnyo ng'akankana kitegeeza mwamukase okwogera byateekeddwa okwogera nga mulabika mumugambye tugenda kukuba bw'otayogera first of all yabadde mu kutya he was forced ng'alagira ddala mumwambudde toyinza kugamba ku Lwatareza waliwo swimming pool yabadde ali mu kuwuga gye mwambudde tewali ne swimming pool teriiwo around there sirabawo swimming pool bonna obubala obuli awo siyera eri eri waggulu tekuli swimming pool Lwatareza eri wano tekuli swimming pool okitegeera omuntu mumwambudde ate mumukozesa interview ate alaga ali mu kutya niŋamba so ne mugamba kiki ekyo kiraga kyagezako okutupuluvinga yamukubidde ki anti kyenkugamba saawa zino Sheillah yabadde ageza kutukakasa kyatategeddwa tukakasa ate naniko grenade amaze obaddukako mubuuza where is grenade abadde abakuba nga temumubuuza where is grenade mwali mumukwatira awo karo iwe journalist nkulaze video bwe yabakubidde Sheillah yabaddewo gundi grenade ali wano Sheillah ali wano awo yabadde amukwatira n'atabuuza where is grenade ojjukiranga gundi we yagenda ku stage mufo ky'okukaba champion gudo nga buli gyamunoonya kati
kye kino omuntu akuli mu maaso amaze okukubalula agenze ate mbowerizi ku luneegi ninda dadi ayinza okujja nawo ne tulaba kyayogera dadi yajoba ne final conclusion dadi alabika emimiro gyakala dadi ajja kuwa final conclusion kwache manyi dadi bajja munyonyola amazima gabadde galiwa obana muganya omukiririzaamu tetuganye ne vidiyo eyogera vidiyo yeganya omukiririzaamu obuzibu buno obuzibu ebiseera singa buva waawa otulaga nti osiba mugimu amaanyi ogalina kati koggwe nina okuteekawo embeera eraga nti no tebyabadde bikonde okitegeera omwana akukubye panki etali oba oli wakuba swame n'adduka ogamba kale naye olina kukuba esooka n'akuyuuyayuuya n'akuddamu nga gwe maama respect yabadde amulaga respect nga alien skili gye yawaani Uncle P respect ate nga baŋŋamba ono yabadde asinga okuba n'eggaali respect Uncle P teyagira respect eno Uganda yetugenda tukala omuntu gena kukya tunatera okuba fireworks tudde mu 2020 sekulimba wano wetuli tuba tuli awo oluyimba lwa Kamiliyoni ne Shiba ate Jowiranda tarugize waluwuliddeko lwo walonnawulira waluwuliddeko bakyo nisho yasinza okunyumya Kamiliyoni Shiba Kamiliyoni Jowiranda ani yasinza katukulekenya no bakazi ani yasinza okunyumya kunoonyeza luyimba olwo ndujeewa rufune oluyimba njogereko ne Jowiranda today mbadde mu interview with her naye baba ebintu byolina mu simu Jowiranda ogeteko ne Jowiranda mbadde ne Jowiranda of course Shiba sigenda mufuna but I would love to interview Shiba Shiba oluyimba yalutadde but yaluwadde muntu ezo gemu tuzizanyanga walanga oluyimba n'ogamba nti lulinkinze but yamaze kutegeera nti bano bakoze olaba video gye mbadde gamba eyagundi eyo oli omuvubuka gwe bakoze tuza alaga ali mu kutya mu mukambo wali atali mu sati ali mu pule kati engoye zaalazeewa bazi mwambudde but kuki gunede attacks tusoka tuveeyo ebyo tusoka tunoonye ebiri eri ebirala Uganda esobola okugenda mwaka ogujja nga tuli bulungi njagala kunoonya n'oluyimba lwa Shiba ne nani Shiba ne Kamiliyoni then Kamiliyoni ne Jowiranda netaka kuteeka ntekeko wano ka balukubidde walwa bwa bawa lwasooka lwaliwa era wabawa kati njagala okuwulirizaamu nnyo wano ndyoke nkuwe information entuufu nasooka nafunya a phone call ku nafunye phone call ku Sunday lero lwakubiri I got a phone call on Sunday it was on Sunday it was on Sunday I got a phone call someone called me nangamba wabula Shiba ali bubi nengamba bubi ki ate oluyimba Kamiliyoni talumugyeko n'aluwa Jowiranda tosobola kutanga ninyini oluyimba tannabakukkiriza kuba nze ngamba oluyimba lwandisoose n'olwagundi ofuluma oluyimba lukola akyalina ejjeemu ngamba oluyimba lwandisoose n'olwani n'olwafik fameka okufuluma but ate again jukira ne kati ate welubanga balukola ng'alina ejjeefu kitegeeza yepaba yamukubye ndakaluuliza mirundi obemeka anti bwe mwagala muno olwepapa obana bwe mwagala babakolewo epapa kati kitegeeza omuntu omu atera mu kampu yeno yafulumiza tiiza ya Shiba ya TNS I will go with that thought but at still sijja kijjako nti ne bano balabika baawulidde ne bagala bateekawo that competition eya Jowiranda Shiba bagala zigiraganya cause nze nkugambye nkoze nasose nze no yasone nkola interview esose yabadde yakusimu I didn't do an interview by the way nadde nje unyumya mbuyumya na muyimbi friends mukwano gw'abayimbi nadde nje ogeramu n'obujowinga nitwogeramu ne mugamba kyemukoze Shiba ko oluyimba balukoze it's just towards ne baluteerawo ne mugamba ate kyemukola kyeki n'agamba gwe kyoba omanya nono oluyimba nze bampa lwa Shiba lunduwulirize lumasitaringe then ebigambo ebiri omu byengendo oyimba ebya Shiba byennyini bye yayimba byagenda oyimba Jowiranda si byagenda yamaze kale byeyamaze okuddamu okitegeera
ne mugamba ku lwaki nagamba nze simanyi nange bakama bange bakera ku kino ngamba oluyimba lulo luwulirize tugenda oyimba ogera kuyimba ne Kamiliyoni ye n'asanyuka nnyo agenda kuyimba ne Kamiliyoni agenda okuwulira oluyimba ne bamuwadde nga mulimu ddoboozi lyani lya Shiba n'agamba hey kiyai kitegeeza kati ne bato musobola ate togenda yeyo mu bato soko obeeyo tudde wano okitegeera ne bakwata oluyimba Shiba lwe yandifulumizza ne bakwata ne bajjamu amaloboozi ga Shiba ne bateekamu aga Jowiranda wetwogerera okitegeera kati bwe njogerera ssaawa zino kiba kitegeeza the game is Kamiliyoni ajjeeko Shiba oluyimba n'aluwa Jowiranda Jowiranda tali uliriza oluyimba lwa Kamiliyoni Jowiranda tali ku level yani lwaki omuyita Shiba agala mufuula kiipu nina fashionista gwe badde naye omu ninakakakonyuze na fashionista gwe badde naye omu naŋŋamba njagala kukolayo kabbatu ka fashion mu kwambala naye Lydia Jasmine waligayogera amanya wano ŋŋamba Shiba aŋŋambye Lydia Jasmine ne Spice ndekekaani nembeera little bit nenleyingako down kati naŋŋamba Lydia Jasmine ono ayambala ono mwana ono ayambala naye obugoye bwe buba cheapu Spice nanti naye bwowino ye wagaziize era tubaliriza ng'ono ye tumugjeeko naye nammwe mulimba kale kayambale owino naye ng'anyuma anti okunyuma n'okuba buli kipu kyanjawulo era abaliriza ku ng'erinnya lye balikulosinzawo ne mugamba baba stroking ogambe Jasmine stroke Spice nagamba ate ono tuba tumutyobodde naawe bonna bambala naye naye Spice ayambala ngenda kulaga ebifaananyi bya Spice nga tukudde wano ng'anyumye ekyasinga obatabula ne Tina Fierce kubagamba kituufu nti no engoye bazijjamu owino ne bazigololamu muba Spice luli baali bakyeyiya tebyawala ishuweeri kyokka Spice yabagambye n'abagamba sirina hips naye biki kati ekizibu kibatta kiri kimulowooza kati bwanaaba engalo ku taapu yeesiimulawa ate okutali ate gwe weesiimula wakolina kyogamba naba noono kitegeeza Spice bwagenda ku taapu n'anaaba engalo talina we yeesiimula ate wano gwe weesiimu kale gwe omusajja weesiimula musinga hips asaba bemujereka nnyo mwagala ku llo ekyali wange nnyo era nze tewali kivulu mu bulamu kye nali ntegeseeko bayimbi Spice n'atabeerawo byekugambye sinze mbyogere anti nawe mulimu omuntu wamuyirawo tawero wekubulira ekyamazima ebyeddala si mu bubi omwana oyo kale tugamba ayambadde ze mugamba naye anyuma nokkiriza nti zayambala sikiriza kwasisuubira mbu zayambala alatuddeyo kumulaba badde noonya amwambaza atubuulire wano okay so Jowiranda mbadde kunaye mu interview n'agamba ye yakera ku makya bapolisi ne bamugamba nti you know what luno luyimba lwogenda okukola jokera ennaku zino ennyimba azifulumiza kumu omanyi Jeff Chiwa ye mu mwaka gumu asobola okukolera ennyimba noba ng'ovuganya n'abaasookawo nga ziwerako Jowiranda ali wa Jeff Chiwa si wa Roja yapataninga ne Jeff Chiwa ani nakugamba lo Roja ne Roja kale DJ Roja DJ Roja yakola ki ye nanyini muyimbi wabula baapatanaringa kati so Jeff ono Roja ye overall manager kutambuza brand so omuntu kati gundi wa nyimba na kulaba nti nyimba zetufulumya zeza tomanya alina okutuka ennyimba esebo gundi amungambye Doni Jaze we Uganda Doni Jaze omumanyi Nigeria oli kabaka ate yayimba nako Nego choino mmanya. Jeff Chiwa wa Uganda. Ye manager omutuufu. True definition of so, manager. Mu period gye bamaze etasuka myezi 3. Jowiranda aweze nyimba 10. Audio aweza eziwera 3. Ezigenda okufuluma. Agenda kuta EP. That kwale mu EP. No batabuti we bati. Baba batalunonga bakola video. Tamujja mu governor. Bangambi yamufundiye n'omuyindi.
Jowiranda kati ayimba mu gavumenti. Abeeramu ng'akiriiza. Jeff wa gavuna nnyo. Akwata ecupa ye n'ayimirira ku DJ's box ne woba ofa kale toyinza butakuba luyimba luliko. Lindako. Yaliyo nga gulya trail after party. Yali. Andu ngambe wa. Kaakati era mubuuza ne mugamba wandi tulaba Jeff Chiwa ng'akukozesa kulwana Shiba. Kuba Jeff Chiwa ateka amanyi Shiba. Amanyi ow'omukwano. Awo ka we yamukutte ewasooka. Waluma. Tewali atayagala kukola nani? Na Kamili. Tewali atayagala kukola na Kamili. Nefe wakuteredde we paba waliwo ngambye. Postinzo oluyimba we paba ku status. Mwana nangamba bulijjo oli timu sindi bene wasindi wane mugamba wayi. No, oli munnamawulire. Oli wakola ekirungi you credit. Kitegeera. Tekigaana. Temunyiganya ate mwabita. Ngamba Jowiranda ne mugamba omanyi Jowi. Nze ndaba nga sawa zino oyingidde olutalo. Direct nagamba nze njagala nnyo Shiba ne mubuuza ddi lwali oyogeddeko Shiba mwogera nagamba no namulabako edda ne tuyasinkana nambongako ne yeeyongerayo ne mugamba anti ne mugamba kati no batulyawo nga bakusimbyewo ne ku bwa vice waki bano bayingidde direct gundi competition ya Shiba bayingidde direct eri alonda vice president waayo ono talina mu kibiina ozanyisa omusajja Jeff oli kabaka kati waba ensobola okuinfluencinga Kamilio namugamba oluyimba gye twaluteka tulugye tuluze kati gomanyi ki kolabo ze baali bakoze kasawa zitugenda kuwulira tulinagenda okuddamu okuwulira ne kulabo gundi yali akoze ne gundi era Jowiranda agitudde n'olyanga n'olyanko obulamu bugenda okitegeera muzze mu bato mumaze omuspressinga muvuddeyo kati n'ennyimba mutandise kati ayagala stress emukube stroke emukube musimeeko bannange yamusiriikirira n'amanya kuba ojjukira olindako njagala tunuulya ebintu bino Jeff Chiwa amaze ebbanga ng'ajja atesitinga abayimbi ab'enjawulo basobola okukozesa kyayagala ekituufu Jowiranda alina eddoboozi kwaliko Pinki naye Pinki alabika yali munyo influence ya maama we ne batakwatagana bulungi maama we she's a very very bad influence eri muwala we okay amwagaliza ekyawuli ati kyayagala but ebiseera ebisinga amuwabya era tubirabyeko n'amutwala bw'atalina kubeera so n'amugja eyo n'afuna aroma ne bigaana kiraba kati kwe kuleeta ani alese Jowiranda is committed. Jowiranda ayagala endongo. Ana yakuba kayimba nga akyali ewa Palaso ne kambeene kanso. Okitegeera abali abulwamu omuntu ddala omutuufu. Kati ate omuntu gwe yafunye mu ndongo ali aggressive alina gwayagala okukakasa nti nakumaking asobola making omulala. Kati olaba bino bye mubadde mugamba mbono Jeff Chiwena kuno yafuluka. Nkujjukira. Okitegeera. Kati oluyimba luno olwa nzija mu bajambula nina amajambula naye nkujjukira otwala luliwa genda oluwulirize kati bakoze yowagenelava kamova balukoze remix ne Jowiranda kati jjukira oli abadde ayimba ama aki lava amapusi lava kati ono ayimba amadik lava mwade mubulamu eddoboozi ly'omukazi Jeff Chiwa yapape n'alaba ekibulamu n'akola ki obusigala kigamba kati naddira n'akwata oluyimba lwa gundi n'alumugjako n'agamba nti kati nogenda tula mu oluyimba kati oyinza okugenda okuwuliriza version y'oli n'oddamu n'owuliriza version y'ono abawuliriza bo bajja kusalawo bagambe nti naye omwana ono yakoze eki oba yatomedde oba yakoze eki ate baŋŋambye ku luno Kamiliyoni yazzeemu nga akikuba ate kufiirawo anti Kamiliyoni takyakakasa kati ye mudu gy'abaamu Bible yekuba oluyimba kati bo bagenda kukola vidiyo ate bayinza ogikola mu bwangu bulungi nnyo eri tujja gatagatta ebifaananyi kiba kitegeeza era kiba kyongera kakasa tuluyimba baalukugyeko wabuliddwa n'omuntu omukole vidiyo kati copyright y'oluyimba lwe bayanja kisinza oluyimba lwani is the song for Chameleon for Shiba? I think for Chameleon. Good. I think. Wobo ogamba nti you think kale tugende n'ekyo. Okimanyi nti singa oluyimba lwa Mudra ne Shiba
lwali lwa singa lwali lwa Shiba ne Jeff singa okimanyi nti oluyimba terwafuluma kuba bagenda okucakalana nga oluyimba terunafuluma naye olwokuba nti fayiru zonna zonna gundi yaziyina mudra oluyimba lwafuluma kitegeera olwokuba fayiru zonna zonna yono yazirina byali bya mudra era lwafuluma kitegeeza nti n'oluyimba luno singa lwali lwa Shiba nga yalusigazza singa lwafuluma ekyo kitulaga ki buli luyimba Jeff lwe yasigaza nga yali kolabo tujja bimanya tujja kubeerawo betusanga awo bagambe oluyimba baalukola mwaka bwe guti nga Shiba yalukoze kati gundi yaluyimbye eyo kolabo yali ya gundi ne gundi kati gundi yagitudde Shiba ajja kuddayo ewaganaga besotinga muwandiikireyo Baidamosi muganda wange ayina okuleka wano akasente nga twagala sente wakati right now Shiba ayina okufuna omuntu amutegeera gundi yali amutegedde Kalifa none Kalifa peni ye yali amutegedde kwajika yamuwandiikira lulyo lwa lockdown anti ngamba kati soko lyolimba lwe yafuna lockdown olye Baidamosi yatambulanga buli mubadde Shiba tanzina muyita Baidamosi ate n'okyakala n'abantu bwe bati ba producers Shiba bogoza sawe ne wote bebe babatuufu yes naye obakozesa ku luyimba ki Jeff yakugambanga ati togende wa producer wote waliyo oluyimba nga yategerera oluyimba Jeff producer wote yajja kukola ati ogamba Cindy yali mutuufu omuntu akubanga talina management nga yetegerera aba ayina nnyo music okola nnyo music as in aba amanyi nnyo music olina okubanga omutegeera kuba kigenda kukulya abantu abakwetoolodde are they not yes people nga gwasalawo olina okubeera n'omuntu akuwakanya namugamba nti nedda ati kyenkugambye ekyo nti abantu be bakwetoolodde are they yes people just ojja kukola ensobi bagambe ye madamu batyo okuddamu I'm telling you there are people who have left Shiba because of such things balina beyakaza ku kidongo alaba yali akoze mistake nga yali abagobye n'abalangiro balengera mugenda amanya agabalimu okukola nga mulimu ekate mugenda gakolera ku linnya lyange nelowooza Shiba asobola kukola kintu Jeff Londo n'addamu n'akwata mu Shiba kisinzira yavaayo atya kubanga omanyi lwaki Jeff ekyaddala tukkirize yali manager ekyaddala andi kati basooka ne baawukana nebisooka bijja mu lugambo ne baddiŋŋana ne baddamu ne baawukana ogwokubiri ne baddiŋŋana ogwokusatu kujjukira oluyimba olwafuluma ono ng'atandise okukwatagana endorsements zijja teziyita wa Jeff agenda okuwulira ndi mu meeting tugenda mu studio okulera oluyimba lindako bagyongereyo tujja gikola enkya ng'omuyimbi yefudde manager anti asinga ku beat mabegako eyo ku beat kumpi nnyo kati ki omuntu agoyingewa kati ne tubeera awo ng'ebintu tuli awo tubitegeera bintu bijja bintu bivaawo tudda wano tudda wali so kati yeno result evuddemu no wonder ojjukira Jeff yayawukana ne Radiant Wiz yadda nali nkyali mu kyalo nali ndi miti yanasi mu kyalo okulwana kwali kungi nnyo ennyumba nyala kugitwala bino nyala kukola kino ne balwana nnyo ne balawo mu mawulire bali mu kooti baliwa bino babigize kozi gwali mwaka ki nokujjukira ofakinezi twalinga mwaka ki so that was 2018 no 2017 2017 yali bwezi radio yafiira 2017 yafiira mu 2017 but before emabegako yalinga 2013 nga balwana bagenze mu kooti gundi bayimbidde gundi katende ennyimba ez'obwereere shows ez'obwereere abawolereza mu kooti bamuyimbidde shows ez'obwereere ki babeera mu kooti babawadde looya omu ku balooya ba Buganda bamubeererawo ne babafuna ne personal lawyer bali ku ttiimu ya Buganda naye nga yabeerawo ga yali awo munene nebigira but mbuuza lwaki ku Shiba yasirika Jeff ayinza okuba Shiba yamusinza amaanyi n'agera akuleka gemaanyi getulaba saawa eno agenda mukubya stress
Omuntu akapulasa. Gemanyi getulaba saawe. Naye Jefu. Yamumanya bali bamanyi oyimba nga basobola n'okwewandiikira. Ne Shiba amanyi onyimba lwakuba tasobola kwewandiikira. Kwanza ayimba yazeyimbira. Anti bali balina ne peeni. Kati ono buli peeni gye baamukolera bagenda kujjamu amaloboozi ge. Atandika okuwulira nti oyandibadde hiti yange noyandibadde hiti yange alyoka afe stress ngalaba hiti ze zitandise fuluma. Jefu takola kintu ekyamusonyiwe. Yamusonyiwa. Kati akola music kati azireke zifiireyo. Oba kamusonyiye nazazimuwe. Ate bakyayogera. Azise bwavu atayogera ne dirisa atise mu dirisa azwe dirisa azimuwe. Ate dirisa wanazireeta jjukira bakugamba bakyankalana era ono nga mugamba okyayogera n'eddinaani. Ekituufu kiri bwe kiti. Ajja kutta omuyimbi stress. Muntu agenda kukwata depression. Kati kyesimanyi kino kireka wa Shiba. Ati kyekyo kyekugamba. Amuwe. Mukazi wattu. Tabana na bakazi nnyo. Ate yalwanye naye ati. Yakutte ennyimba agambye ono mumani ate zife. Azimuwe waba yali yazitaddeko ekigambo ekyo biki. Kale omubiro gwe. Kale njagala ombulireyo oluyimba olugenda ofuluma nga lumu eddoboozi lya Shiba. Omwana ngambye ne kano kayintro bagambira mbuno simanyi oli wayogera erinnya lye. Era nabo baalikyusa ne bateekawo Joyiranda. Wanji mama. Ne ngamba yarabi. Wanji mama. Mba kwogera ne Joyiranda. Jefo yagadde tukasipress. Ku ssimu twayogedde ebiwerako. Federation eriwa buno okuyambira federation. Yes, olimba Shiba baba utadde nga Shiba alwinamu amaloboozi. Andi kakati bajja kugamba oyimba Yesu lugendo lete working files nga tozirina. Bakugambe ndiwuliriza. Vice President bine bintu bingi togenda kuva eri mu bbanga olwane one bagenda kukugamba olete working files nga tozirina bagambe resiti kwe wasasulira oluyimba olwo sinzira lusasula kati kiruva bayinza n'okukwata ogwe nti gwe wali obbye oluyimba ate nga mulimu baloboozi gaye anti walujjawa mu studio leta working files eraga nti lulwo leta ne resiti eraga nti lulwo manager yali ankwasaganya yalina anti omye manager yagamba nze olimba yabayogera amazima manager tumugjeemu manager ayinza producer ayinza okuba bamwongeddeyo ne kasimbi kati tayinza kuva mu muntu eyamwongeddeyo kasimbi tebalina cameras mu ofisi zaabwe oyo gundi footage yayiika wadda ebintu wetubeera ne videos neziwe gundi yaffe capacity entono weziweza emyaka 3 nga tuyiwa naye nkubuulire nina ekintu kyengenda ndaba bw'ova wa manager olaba temumaleeko nga music omuta ate omuteeraki sirina gafa stress sikulimba kati netuddawo nendowooza neŋŋamba just imagine nga Shiba yali akoze kolabo nga katugambe 5 nga bali babaze buli mwaka tugenda twa kolabo nga saawa eno kolabo ezani kutadde ku top kuno everyone wants loves to work with community mwini Shiba ne mbala nkufuna we paba ate bamugeze anti nabayo uliriza anti ekyo kisoke no sijiganye nungi but amanyiga fiiko gageraageranya ku kamiliyoni togageraageranya bw'okimanyi eyo owulira n'okulya nga okuyimba kulinga okukutana ajja kuddamu amufate bibye amugambe Kamiri mwana eyo Kamiri ano yo Kamiri mujjukira ku ina baana Kenzo ne Harmonize anti ugenda okera ku machanga neya Kamiliyoni n'agita ne tubuuza oluyimba lwani naye nga ate owulira Kamiliyoni yagituulamu ate olwo oyagala olugjawo Kamiliyoni yadda mu luyimba lwawo ndi kuwaki baga gondi yagaana EDD lwaki Kamiliyoni yamugamba alina computer yagaana because I remember nakolako neyo story nenduwuliriza namu nendikwata mu neka video ng'omwana yatudde mu luyimba naye nga bagenda kutta luno nalwaka EDD akyalina oluyimba EDD oluyimba sente zebamu olukola azimpi ate kati yakola ki yalukola weruli abantu bakola ennyimba nezimalayo emyaka 4 ne bazutta basobola odutta mu maaso mwana yatula mu ndi kuwaki nenga naluwuliramu twatukola kiye ena kusaba Jeff Kiwasonyiwa yesabye wasonyiwe bambi
but bo uli anti kinakuwa emirembe genda maaso. Ntete basaba bwe batyo. Okosaze okusaba ku muntu asonyiwa ate tomugamba obushoni ddala. Amajje kujiwa. Tusaba busabi. Sonyiwa. Tibajja malobozi ga mukyala bamuleke. Nalabaka milioni ku battle Sindi olwayimba oluyimba lwa Bobi Wine ne go Minister Gairema. Nagamba nze kyembadde nkola no kiwedde n'agenda. Yali alinda luyimba lwo. Gairema. Naye Sindi yatujooga olunaku olwo naye bako nengamba omusajja omukazi ofaaki nekinakaddamu nga kakoma akati nekaddamu nga ne indolejja nemmanya bato agisirinze bwati naye bato nze kakudama bato yange Sindi yagisiringa akulye fireworks neki ne anthem nemmanya munno mufudde katenaiza mu mirembe omanyi yatulaga munno omuyimbi ajja oli katenaiza Sindi ajoga ande badaba abagendo basooka bakatenaiza nenusu oba yali yetegeera biki enusu yali ya bulimba bias enusu yali ya bulimba akiddamu enusu mwatulimba nebalondo okusooka nebalondo ogwo era nga enusu wagire watu wamu anti bakatenaiza basooka mu kintu naye nga the worst thing let's pray for you. Sindi alikoleyo oluyimba ne Shiba Yalugana Shiba gondi Sindi yagana yagati lujja balance nga lujja kuvaayo mu studio nga babavuma ngani abavuma public ngolwa Shiba lwa FIFA ne Shiba lwa balance bakwatagana obone bakwatagana lwaki oli version yono mu basajja so nagamba tekijja kusoboka reason tebijja balancing ajja kutuuka no watuuka okuwanikira nooti ennene ng'ate oli awo Sindi akole bwati kale kuffe nga bafaani fe abaagala naye nga terange nani yagadde odulabako fe nga abaagala oluwulira n'olulabako oluyimba amutwale mu studio kale woli wayagala owanikira ajja kukkiriza ajjamu wabula awanike ate sibatayo oluyimba lumu banatuuka oluyimba live buli Sindi gwe yakola naye yali live yajja oli ajja yimba ebyeno lyalina ebibye Shiba yayimba muwomya saha yaliwo atukolerayo oluyimba nammwe temutulumya nnyo wemutyo president ne vice temutulumya nnyo munaatuka byamazija. I'm just praying for Shiba kuba ndaba ebizibu byeyongera bweyongera buli lukya Katonda buli kimu kyeyongera Katonda wali Katonda yekayaka gwamulekera Katonda ajja tuya naye akomyewo abantu abamu ku kido nze njagala akomyewo gye kushibwa nze bonna bonna ne watabaza njagala akomyewo gye kushibwa nkugambye bayawukana omulundi ogutali gumu I know tusobola okwawukana naye babufumbo mwawukana ne mwawukane mane ogituka mu myezi 3 kiba kigaanye n'emirundi 3 kiba kigaanye bayawukana okusooka ne manager amanye ensobi ze bakwatagane dabayo balina music omulungi nno omuyimbi basika ne bawukana ne babibika ne bawukana ogwokubiri abamawulire ne muluzunza ne tuluzunza ne babika ogwokusaba ne bagana naye nedda Jeff tavanga we nagati ne yawukana ne Shiba yavayo nagati yawukana ne Jeff Shiba mukazi so kati okwawukana kwabwe yekundi yabeera mu kamera yalina okwogera Jeff yagamba oba olina milioni 3 ng'akuwa interview ofuna hiti tive mukozeeko nzekka muganda wange andi wa milioni 3 omala okuteeka mu kamera omanya bonna bagenda mukola nze nkubuulira sala okukuuma ekigambo ki temuzeze sonda mukole ku sendo nabo watu omusange mugundi wabula awatuzazo baza n'okusooka ogizanye bw'ogikoze neno gisanga ng'oli agizanye n'ogamba gundi wagijjeewo so ekirungi Jeff mwali right now wetwogerera abadde mu America yakomyewo Joera ndaye agambye right now ali mukola nyimba ziwerako just in case kubanga muyimbi abamutegera butegezi nagamba ekyabbato azisonda ennyimba mu maaso awo yena gwe bamuwa yena gwe bamuwa anti mugambye yagambye yena gwe bamuwa naye nga ekyo ekintu kivudde nga mmaze mugamba tumuwe Sindi amanyi akyalemedde yakyatulemeredde tumuwe kayinza okwefukira ku stage tumuwe Sindi ese mugambye Sindi akyatulemeredde tumuwe kayinza okwefukira ku stage ate kati abo tetukategeka walala wanene nnyo kwatumanya oludda olusinga lwasinza wano babadde lwa Sindi kati kujjowe bateeka kumpi omanye oludda olusinga abayimbi obagatta n'obagatta bonna
bafani tweyawulamu tumuwa Cindy yagambye maaso batajagala nyimba bbiri zikumala ayina kokomanjalo bambi ayina oluyimba lw'amaanyi ngamba Cindy omugambo ogenda yimba ennyimba ambadde waawo n'akapera seba tuwe ate nze ndi mukazi ebyabasajja olabe ate nze nyimba ndi mu nnyumba nga ndi bwereere si tujajamya ddoboozi lyange kuyimba yimba ebyo yimbamu nga bebe kulu ng'oli musajja mugambye nga ndi mu nju bukunya oli mu nju bukunya wenyimbira awo yimbamu nga buluno akange kawera sina kakitundu naye abakazi balangira amasajja ebintu byekisiru naawe tuli kulaba ologamba naye nga anyway so byebyo biri mu industry at the moment wetwogerera nga tuba tukumala bino nga tuddako bino kale wetwogerera era Shiba press conference yaddamu okudda alina okukola alina otunyonyere ewa Jeff yalekayo ennyimba mmeka kasa yakoze gundi yatuseewa bagita kama music rebo kama music niba nangeri kuki ati ndi mukubuza yakomye bwe whatever wa Shiba wadde mu timu bbiri naye wa Shiba nakuzino kati gyoli badde nkubuza yakomawa kyenkutange nanda tamanyi mukama batugamba eri ku online batugamba si batugamba wogisaki ng'ogiraba sinnakigezaako research nga tubadde mu bato ng'ekyatuwuuba nnyo ibina gwate ate nno yandituyambye omukulu oyo yandituyambye gundi eno n'agireeta enirego kwejja mulabisa nnyo emulabisa eti bwekintu kigaana wekiba kyagaana akite teyetera ku stress wekiba kyagaana amaanyi ge yakozesa muganda wange yali akyagala wekiba kigaanye akite kigaane nga tulazeeyo omuyimbi omu gwa sayininze omuyimbi n'akola omuyimbi tannajja omuyimbi ali munoonya ne Jack Chandru yatandise okusayininga abayimbi Jack Chandru ekyo kyekintu kyalina okukikola Jack Chandru alina okukola ebintu ebyo omanyi lwaki Jack Chandru ebyaddala alina okukola ebintu ebyo nosayininga abayimbi because Cindy akola ki bana bava mu bulufiri Cindy akola ki alina omuntu gwe yali aleese alina gwe yali aleese awo omwana gwayagala otendeka actually Cindy alina omuntu gwatendeka alina gwali mutendeka kitegeera kitegeeza kyekintu kyabwe abo bosi balinaako ki kashiba naye waleeta oyo omuyimbi n'aleeta namutendeka ekiriwo kiri kimu namutendeka because Shiba byayimba nze binnyumira ng'omuntu ani agabe tebimunyumira anti mpulira okyebuuza nnyo binnyumira nze ng'omuntu alina bwato baziyimba ate nze ndi muyimbi kugamba Shiba n'aleeta ekizibu kya Shiba kyalina akazito kalina kali kamu kyabamutadde ku bunkenke bangi talina ngeri gyakolamu kintu kyengabigambo by'abantu akola ekintu kyekyatekeddwa okukola nze nga the only problem yatulaga nti she's a superwoman anti ekyo kyeyalaga mu public yalaga she's a superwoman so people are expecting a lot from a superwoman bamusubiramu n'ebyabasajja bye balina okukola bamusubiramu bingi kati najja natugamba alina lebo egenda kubeera online natugamba she's the first Ugandan female artist okukola record label era netukkiriza kati tugirinda ejje of which abadde nebimutabulatabulamu ayo bimutawanya byawedde tebinnagwa kati wakyaliwo ebyennyumba ebiri mu ttambula wakwali kyatambula mu ŋŋambo tebinnagwa kati abadde kale akyagenda kuwasaganya ku byalebo kumakyanga ennyumba agitaddeko buludooza anti bwe tujja okumutegeera kati tukyagamba mbu tulina ennyumba emunene atugamba wa simanyi gyagenda kuddamu mumanyi ekizibu ekiriwo aba yakakwata kino ne bajjawo kino aba yakakwata kino ne bajjawo ati bulangayo bagala musooti yali akyali awo bajja federation netuba mu federation tuba tukyali mu federation ate bato ewedde tuba tukyali mu bato ennyumba tukyagenda mu maaso kamiliyoni nejja Uganda gye bavudde ne bakola oluyimba buzibu ki naye buzibu ki miliyoni 10 ezo baziwe Shiba ezerere gundi asookangiremu omusajja yazeeganye zibalina okuwabula owa Victoria University mu kamera yakoze atya yazeeganye tabagamba nti asinga agenda muwa miliyoni 10 mama nze awe tabyogerangako
yagambye oyo in charge yamanyi gye yabijja yatwokyesa ffe twagamba kooti y'abantu yegenda osalawo era n'awangula well and good biri bye twakoma mu contract kwe tukoma miliyoni 10 mwe mumanyi gye mwazijja Kasuku watwokyesa yazeeganye nagamba in charge pozi nga yanakwata miliyoni 10 aziwe yawangula namubuuza gwona ani in charge Kasuku nebamubuuza nebamubuuza gwe ani yawangula n'agamba abantu baasalawo sijja kumudda mu linnya yoyo ye bwe yagambye naye tamwogera linnya babayiza omuzaaluka tokyaliko jja wange namala yogera erinnya omanyi kyo lwasobola omuzaaluka yawangula abantu gwe baasalawo namugamba naye 10 kyo bambi temukisuubira mukireke omusajja ku TV Anko Kasuku ng'akubye kawunda suuti ye eya gure ng'asazeeko mu ntebe mu studio n'agamba nze simanyi miliyoni 10 in charge ajja zibabuulira gye ziri ajja atukolera ebbato y'Ebebe Kulu ne kamiliyoni gundi ayagala gikola ayagala gifacilitate anti katonda yono yatumanyiziza alina okukola ebintu ebyo yatumanyiziza agende wa deputy speaker bulungi batuule eyo bagiteeke Namboole tulinde tulaba bagiteeke Namboole kuba kati kololo egenda beefunze olaba yafunda ku luno ate twagala screen twagala stage wakati neno wakati nga ziri ezi stage buli omu ali kuyiye kubanga kwe kyoyina omumanya ate twali tukoze stage 3 eya Kamiri eya Bebe Kulu eya Bobi Wine tubimujjemu kale Bobi Wine oli president tukulese tubikujjemu twagala eyabasatu ye Bebe Kulu kabino tajagala ebebbato ayagala gye nga baza kuyimbira abantu kusanyuka eyabasatu kunyumira abantu banyumirwa endongo yaabo baba celebrating si bya bato Bobi bakyasobola mu celebrating music Bobi they can olaba celebrating abafudde ati issue eri notubamukiriza era kyekiruma kamiliyoni nti tamanyi kuba tebakyabategeeza kuyimba nenza I think ebintu bya politics byava okumukiriza jja bwemu endongo busaabala otujuzeewo lumu busaabala nedda simanyi anti twagala y'abasatu no kale basooka batuwa ekivulu kya Bobi ng'omuntu omutuludde omuwulira ajja atukuba buli obulimba naye njagala kuba eddayirema ate nga ne Cindy kwali ku stage ne Mr. Gitumuliiti njagala kolabo eyo bagimbe wali bonna basatu eba ekyali kolabo eya basatu eba kita nange sigitegeera ya kolabo bino naye nga tusooka batuweeyo Bobi nga ali ku stage ebusaabala awo kale wulira nga ndi mu nnyumba nziruka genda busaabala Bobi agenda kuyimba gatuwulize buli obuyimba bu promise buli obuyimba bwenjagala promise ayimba promise Carolina tujja lweditinga emboozi ezirimu tetukyazikozesa oli yanova Carolina n'agenda naye nga anyway so that's it osibwa climax omulabyeko ye bosi wa climax omulabyeko ye omulabyeko Mwamirule bamuyita Mwamirule wano climax we tuli olwokutaano kuno balinayo pool party balinawo pool party bagiyita after school fees bagiyise after school fees pool party abazadde bagenda kujja beejaguza okusasula fees Friday okolerawo yakolerawo mbadde malina kunera ngenda kudda akole wano nze nali njaga Nimrodi akolerenga wano buli ssaawa kuba byanyumira luli najja buli edi yali abiteekanga wala nga sisobola ngendayo mubeere bulungi mweraba saagala dda yasalizeeko kigambo nakimu ajja kwonoona mubeere bulungi mweraba walosetinga nkobe Nimrodi nedda ajja kwonoona mubeere bulungi mweraba naye nga waliwo DJ Shani